bwe mulowooza ojja kujja n'ensonga gyo. Naye twebuuza amawanga 18 agakola Uganda nga gatudde eLancaster ekya Bungereza, ebibiina byo byatuulawa? Ekibuuzo tukyebuuze, kubanga tukimanyi bulungi ti enfuga y'ebibiina mu nkola ya Republic tekkiriziganya na nfuga ya Bwakabaka oba nfuga ya buwangwa, tekkiriziganya nabyo, kubanga bo balina bwensibuko yaabwe. Buli bugwanga oba buli buwangwa bulina ensibuko yabwo, wawe buvanga bulina n'ettaka lyabwo. Temba nkugamba nti ebibiina bireebeesi by'ekintu kiri ekyagunjibwawo ekifuluka ki Uganda. Naye ekyo ndowooza nakyo tujja kireetera omulama mu mulamba, abantu batandika okukirowoozaako. Nyinza okuba nga sikigusizza, naye tandikiraawo okuggusa okusobola okutaasa abantu abafa enkya n'eggulo mu buwangwa bwabwe gye basibuka, abantu abafa enkya n'eggulo ababonaabona mu nsi yaffe Buganda. Tuli ku mulamu ogugamba ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Tuleko ku website eya Electoral Commission of Uganda olabe ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda. Nga buli kimu kigamba kirina bye kisinza ku kibiina ebirala. Era nga buli kibiina kikakasa mbu kyekimanyi engeri y'okugonjoolamu ebizibu ebiri mu kitundu ekiyitibwa Uganda. Era buli kimu kikakasa mbu kirina enkola yaakyo ekisobozesa egamba nti ejja kuwa amawanga agakola Uganda emirembe. Kakati gwe ovaawo nga Uganda ogiyita ensi, wabula ekibiina kikakasizza tikyo kijja kusobola okubeerawo nga kiwa amawanga gano agakola Uganda emirembe. Lwaki? Kyembagambye lwaki? Mwe mulowooza banatukolereranga bukolerezi? Ebbanga eryo lyonna lye tubonyeebonye bukya kintu kino kijja ekifulukwa ki Uganda, obulamu bw'abantu ne buzaanawo, era nga tukyagendera ku birimbo, ku biguumwazo, ku kusonyiwazibwa okwo kwonna. Tukirabye nti ab'ebibiina abatambulira ku nkola ya Republic tebakkiririza ddala n'abakalicho leaders mu byobufuzi. Tebakkiririza ddala bakalicho leaders mu byobufuzi. Tebakkiririza ddala ab'obuwangwa abalina enfuga yaabwe ey'obwakabaka mu byobufuzi. Naye ab'ebibiina batubuulire obufuzi obwo obw'Abakabaka abantu bwe beeyinirira, bwe baagala, bwe bawuliriramu eddembe, ekyo bagenda kukikola batya nga bafunye obukulembeze? Hebagambye wali Republic abaleeta enkola eri ekoonagana n'ey'Obwakabaka, ekoonagana n'enfuga y'obuwangwa bw'abantu.
byebina ebigamaza bye tubagamba abantu boogera bulungi nnyo batuuke mu ntebe batandike okukyusa ebigambo eby'obunnanfuusi. Kyetubategeeza oba tubategeeza ab'ebibiina enkola ebalemye okumala emyaka 50 bukya Uganda etuula ku ttaka lya Buganda nga mutambuza enkola zammwe ez'obulimba ez'okweyagaliza ezibafuula ensi y'abannammwe ensi y'Abaganda ogiyita eyammwe nga mutemula abantu ku lw'ebyobufuzi. Byonna tujja bibagirayo tubyanjuluze gwe nawe wooli osobole okulongoosaamu oba olagewo akalungi mu nsi eyo eyitibwa Uganda esisigibwa eyesigamiddwa ku misingi gy'ebibiina. Nsaba tusooke tumanye ebibiina ebyewandiisa okwetaba mu kulondebwa. Nsaba ebyo tusooke tubimanyi nga biyita mu kukubiriza abantu nga bibasuubiza ebbanga lino lyonna nti akalulu kajja kutereeza byonna ebyasoba. Nti akalulu kajja kutereeza byonna ebyasoba. Naye gwe weeri weebuuze, owulidde ekigambo kalulu mu matuujugo okumala emyaka emeka? Abaana abazaaliddwa, abantu abawangadde okuweza emyaka Uganda gy'erina bawulira bululu. Naye ki ekyali kigonjoddwa? Kirungi ki kye twali tulabye mu kalulu? Naye nga bannabibiina bakuba akadingidi k'amaanyi nnyo. Omuntu aweeyo akalulu ate kabbibwe ne nakyemalira ate babasonyiwaze nga tewaliiwo kikoleddwa. Ebyo byonna tubiwulidde mu nfuga ze muyita eza demokolasi. Oba mpozi akalulu kajja kubawa omukisa okutuula mu ntebe z'obukulembeze, kibawa omukisa bo mbu okutereeza ebyasoba. Nenjagala tutunuleko ku bibiina bino ebiri mu Uganda kati bye twakafunako 38. Genda kubibasomera mubimanye n'ababikulira naddiro byapangwawo. Naye nsaba okukwata akakalaamu ddala ng'oyimirira ku mazima agalituwa eddembe ogambe nti aha ekyo tekiriiyo. Kiyinza okusoba mu bakulembeze, naye ekirala otunuulire ebibiina ebyo bituulawa, bitudde mu nsi ki? Njagala okukwata akakalaamu oŋŋambe nti aa bw'onooba owuliddemu ebibiina ebiwera 6, 5 nga bituula
mu mawanga abo bannanyinigo ababitondawo nga bebituuzizza eri ewaabwe nga gye birinawo ofiisi kuba essimu wano otutegeeze nti Mutabaazi Haruna olimba. Saba okwate ekkalaamu abawuliriza mwenna tandika okubamenyera ebibiina bino biri 38 nga byaligesitalinga mu political parties nga birina name of date of registration bapromota baabyo ne address nga ngenda n'okutandika n'ekibiina kye bayita Action Party